All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Welcome aboard from wherever you're catching the show. Bampita simple oliku verse stretch 256. Nkusaba ebintu bisatu always sijja kwerabira. Ekisooka nja kusaba subscribing. Tunaatera oweza ba subscriber emitwalo 10. Ogenda kuba okoze ekintu kyankizo nnyo okugatta ettaffaali ku mukutu guno. Era tunaafuna award yaffe eyaba subscribe emitwalo 10. Trust me, tugenda celebrating anaffe. Thank you so much for trusting us for information at the go. Vast strange. So nja kusaba o subscribing gwatanaba. Ekyokubiri gwa subscribe nze nga tonaba tapping a notification bell ngenda kusaba tapping a notification bell. Then ekyokusatu ekisembayo nga kyankizo tambuza video. Na buli kati bannankyukakyuka mu ggwanga lya Uganda, all change seeking forces mu Uganda tebannaba kuba liiso ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ever since lwe twalonda. Olunaku lwe twalonda ku Lwokutaano ekiro kigambibwa amagye gaasalako ennyumba ya Bobi Wine era yakozesa amagezi gonna gaasobodde n'abatolokako n'agenda mu hiding. Na buli kati tewali amanyi waali, wabula tukoma kulaba interviews ku mikutu egy'enjawulo z'abaakoze. Basebo ne bannyabo avuddeyo n'akola another post ng'atunnyonnyola ku mbeera gy'alimu bannayuganda gye beeraliikiridde ku mukutu ogwa X. Yagambye bw'ati, I am not free. My home is under siege and the criminal regime is trying to hunt me down. And yet 3 out of my 4 deputy presidents are also in detention. My deputy president for northern Uganda, Dr. Lina Zedriga Waru, is still missing, having been abducted from her home on 15th of January. My deputy president for western Uganda, Honorable Jolly Jacqueline Tukamshabe, is still missing, having been abducted from Ruchiga district on 14th January. My deputy president for central Buganda, Honorable Muwanga Chibumbi, was today arrested. He's being currently held at Kira Division Police. As the persecutions intensifies, may remain rooted in hope and faith that our struggle, the Ugandan struggle, will end in victory. Now, ekisinga okwewuunyisa abantu abasinga omulinze nti even amidst embeera Kyagulanyi gy'ayitamu right now nti ali mu dduka bakulembeze banne bakulembera nabo ekibiina basatu bali mu detention, but the man still tells Ugandans, even amidst all these challenges, we shall have victory. Kino kye bayita omukulembeze atagenda kupowa. Mu mbeera gy'ali muze nalabyeko munnankyukakyuka omu ku mukutu gwe yavuddeyo n'atandika oli ebigambo bye. Naye ono musajja anoonyezebwa, banne bakwatiddwa, wabula agamba kakibe ki ketonyeka gwake tuyina okufuna victory. Now, lwaki nze I strongly believe in Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. If you took time nga wasomako nosoma ku history wa Africa ku basajja nga ba Nelson Mandela, kino kitegeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waali watuufu. Nelson Mandela was arrested for 27 years, ladies and gentlemen. But later on, South Africa got victory. This is what this man is trying to tell Ugandans. Nti embeera yonna eriwo, because just a few minutes ago, adumira amagye g'eggwanga Uganda, Muhoozi Kainerugaba, apostinze n'ategeeza eggwanga nti baakatta aba National Unity Platform bakatta aba National Platform 30 sofa akonfaminze ye agamba sofa bakatta 30.
era n'ategeeza nti bakakwata aba National Unity Platform abali makomera 2000 as in 2000 15,000 so far. This is a confirmation from the CDF. Now, some of us always tugenda kujjukira Bobi Wine ng'omusajja. Abaana baffe n'abazzukulu baffe bajja kujjukira kusoma ku Bobi Wine ng'omusajja eyali omugumu ow'amaanyi. Yes, Kano Kiza Besigye bajja mujjukirako nti yafuga for 20 years ng'alwanyisa Museveni bye yakola yabikola. Then this man has come for just less than 10 years. Abasajja bakoze ebintu bye tubadde tutasuubira. The unthinkables. Enjego eyagudde mu maka ga Muwanga Kivumbi nsiba nkugamba waneeno. It has never happened. Kakyanga Uganda etandika kulonda. Bucha Uganda etandika kulonda. Nti n'akalulu akaali ak'obunkenke mu myaka gy'abobote akalulu akatwala Museveni mu lutalo tekaalimuko kutta abantu wekutyo. Newankubadde ng'ebiseera waliwo abasajja abakambwe ba obote baani nga they can kill ne batababuuza tekyaliwo. But this time round in Uganda, wallahi it happened. Kyatuuseewo nga tukyali ku ebyo ate yo mu Kampala ebintu bassebo ne bannyabo bitandise okukyuka. Olunaku lw'ejjo bannakampala bagenze okulonda era bassebo ne bannyabo voter turn up was not high. Teyabadde y'amaanyi, abantu bazze batono olw'ensonga nti abamu babadde bakyalina obusungu bwabwe. Naye amidst the low voter turn up munnakibiina kya National Unity Platform Ronald Nsubuga Balimwezo abadde yesimbyewo ng'avuganya ne Lukwago yawuusa akalulu buva era twagenze okwebaka ekiro nga Balimwezo buli omu ayimba Balimwezo nga Abannayuganda bamuwadde dda obuwanguzi bwe nga ne posta zitambula nti congratulations. Ne bakansala ba National Unity Platform abasinga bassebo ne bannyabo bugenze okukya ku makya nga bizzeeyo nga bwe kyali ku Alex Waiswa Mufumbiro, nga bwe kyali ku David Lewis Rubongoya, nga bwe kyali ku bakulembeze baluta maguzi bassebo ne bannyabo abasajja ennanga bagisulise. Banange naye agenda bakuba zino Balimwezo munansonyoseka n'ebino bisesa. Some things ebimu bituukawo n'ogamba naye like seriously tuli mu ggwanga ki ng'olina kuseka busesi. Balimwezo yabadde alidinga polling station zonna bukedde ku makya ng'owa NRM ensi gwetamanyi wallahi billahi talahi nga basoma ina we yafunye 5 basoma 5 Balimwezo omusajja omulala nti wa Kiwago naye abadde ayogerako eri bannamawulire bassebo ne bannyabo. Wuliriza ebigambo byayogedde, wuliriza ebigambo Balimwezo nga musajja wattu munakuwavu simulabangako bw'ati. Balimwezo wuliriza katukomewo. Nti bano baganda baffe ono Kizito towange Kizito Nsubuga talina diyala fomu naye bali mu kumubbira. Munnakasero bamuwadde almost throughout 3 otegera muntu zatapu wajja wano kateeka wembi batandise train ey'okumwongereza max webongerezako Lukwago katono nene bamuweera tta nze bandeka gwe nafunye. Mwena mwategedde nti okulonda kwadde kubi attendance yabadde embi abantu tebasi. Nze mbadde mbasinga nga 95 balina 12,00 olwali 00 ayongerawo 3 evuga 3 nowewuunya era ogatta byonna tebikwatagana. Waliwo yabadde afunye 30 newongerawo 0 nafuna
300 naye mu bigambo kyasigaddewo 30 ontegera bulungi ekyo returning officer tasobola kiraba kugamba nti lukanditeeko wabbali tujja analyzing okusingakaawo aganya agiteekaku kyona agenda okuleeta obutabanguko mu ggwanga ono aloza tuyita mmere bakansala benyini bazze wano bonna nga bawangu batandise okubasala 3 kati kansala Shamini bakamusala kumpi 10 constituency zaabwe sinene eri Katongole oli bamuwadde 4 5 nawulidde Majembere yagenze nasambasamba box nazitwala nange ze mwenjini obudulu bwange sabusa tubuliko jemba muwadde 5 tulinze regional returning officer. It's absurd. Government kino kyeyalwanira negenda mu nsiko. We wouldn't have to return the same. Naye gye batutwala bano naye akange balinnya enkolongo ate maaso ebikyamu. Ronald Nsuluga Balimwezo agambye akake balinnya enkolongo n'amugamba ddemu asoma ebikyamu agenda mukuba zino ayina mukuba n'esooka emusitule mu bbanga abadda bw'ati amuteekeko eno muzijjukira bassebo ne bannyabo obukambwe n'obusungu Balimwezo bwakozesa simanyi Mukama Katonda yansinga nze n'abagambye teri kyesinga kwagalanga bonna aba NUP bababbe kati ofesi Balimwezo gyakozeseza ate Balimwezo yagamba yasooka n'akuba akasajja eno uppercut ne kasituka mu bbanga kati kaba kadda n'akazaako eno straight ne kagwezira kumwa. Nze njagala bonna bababbe nga bwe babbye Kyagulanyi bayimirire emabega wa Kyagulanyi otwogere saa zino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyali mu nsiko teri amanyi waali abasajja basula bakukuna ne bagamba akasajja kaliwa kakyolokera ku makya nga kali waggulu ku kizimbe ky'amapera nga kakutte wakadaala. Tambuza video bambita simu.